Lwaki bakadaama temuggwamu bubbi? Bannange bakadaama mukomye obubbi. Mulekeraawo okubba. Nga wakatuuka ewa mukama wo ky'olina okukola kiri kimu nga tonnalowooza ku bintu bayina bino bayina kyabugagga kino bayina. Kwata emize egyo gyonna ogisibe mu kaveera ogiteeke mu kasasiro w'oba tosobola. Kwata pasipooti yo okomewo mu ggwanga lyo. Kwata pasipooti okomewo n'oba tosobola kugumiikiriza embeera za Muwarabu, nga tosobola kugumiikiriza neeyisaaye na biki bye yeetaaga, togendera ddala, sigala ewaka. Ngenda baleetera akatambi ka munnaffe wano. Yakwatiddwa nga bba. Bulijjo abadde nga bba nga bw'ateeka mu mpale ye ey'omunda ekyembi. Ennaku z'omubbi zibaana era yakwatiddwa. Yenze Shila Adita. Bw'oba obadde tonaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe, subscribinga okwate kade nga buli video yonna yonna gye nteeka ye kutuukako bulungi. Commentinga manye endowooza yo ku butambi nga bunene bwenkola. Comments zammwe nzaagala nnyo olw'ensonga zimpabula, zinsomesa, ate era teekako n'abo ababa tebasobodde kulaba video. Buli gy'akoma okulaba commenting eno addamu amaanyi, naye najja n'alaba video atera commenting. Ate era mmwe nga baali kakiiko ka channel eno mwate kibakakatako okukomentinga. Katusooke tulabe ku butambi buno eno nga tetunnaba kukola kintu kirala ate era tubeere nga tukomawo. Inside this socks. Okay, so you took my money, huh? Okay. How this money went here? Did I ever give you cash to transfer to Kenya? No. Okay. Did you work outside the house? No. So this money is mine, huh? You took it from me, yes? Okay, yeah, give it to me. What did we do wrong all this time for you to lie about leaving? Nothing. Did I work in a bad way with you? No. Did Mr. did you wrong? No. My parents? No. His mother? No. Someone treated you bad? No. In these 2 years, how were you treated? Very nice. What's the reason for lying about the contract? I have no reason. Where's the money that are in the picture? What's the story of the money in the picture? Because you sent to your mother and your father pictures about holding money, big amount of cash and dollars in your room. What's the story? It's the money that Mr. gave me to take for the woman who stays down in the office. And then I went in the room, I took the picture when I went to put slippers. But there's many ones and it's not all the same. Some of them there's 1,000, some of them there's 300, some of them there 450. It's not the same money. How do you explain this? No, this is all the money that Mr. gave me to take down. It wasn't the same money. It was the same, madam. No, it wasn't the same amount. There's many pictures. It's not the same amount. And it's not the same place. Oh, it's me who took the picture on the bed and the other one on the bed that was standing. So you touched the money that Mr. gave you and you went with it in your bedroom? Yes, Mr. gave me the cash to take for the woman that sits in the office. Then when I went to the room to put slippers, that's when I took the pictures. And what was the amount? No, I didn't count the money, but I just took the picture on the bed. And why did you tell your mother when she asked you what are you doing during their days? What did you ask? Did you tell her that you're counting the money? I just sent her the picture that I had of the money. Why did you tell her I'm counting the money? You told her this in Kenyan in a voice note. I just showed her the money and then I sent the picture. So your mother, she thinks that you have this money? No, she knows that it was not my money. What did you tell her? It's the money that I was given from the boss to take for someone in the office. Oyo nno ye mwana muwala enzaalwa ey'e Kenya. Omwana oyo yakwatiddwa nga abba. Oyo gwe twogerako si Munnayuganda, saagala mumbakire. Si Munnayuganda, wabula Munnakenya. Omu agenda kumbuuza ate oba Munnakenya. Lwaki omukozeemu vidiyo ate
n'ogamba bakadaama mulekerawo obubbi olw'ensonga naye mukozi nga mmwe. Emize egyo gye mulabye mu katambi si gya Munnakenya yekka. Anyone can do it. Omu Ethiopia akikola, Omunnakenya akikola, Omutanzania akikola, Omueritrea akikola, Omunnayuganda akikola, Omuyindi akikola, bonna bakikola. Bwe mubanga emitima gyammwe giwankawanka mukikola. Anyone ate era nga nkimanyi gye muli bangi nnyo eyo abakyabba oba abakwata mu bintu bya bakama bammwe nga tebabibawadde. Bunnekeresi ng'obwo n'okalaba n'okabojjogola. Bu earpin ng'obwo obulaba n'obukwata. Bw'olaba bu earring ng'obwo n'obubaka. Bu nosepin ng'obwo n'obubaka. Obugoye obulungi n'obubaka. Ebintuntu mb'olw'okuba mmwe mwagala mukomewo e Uganda nga mulina ebintu bingi abantu babatende era mugenza okukola ne mukomawo n'ebintu n'otamanya nti oteeka obulamu bw'omumatigga. Abantu bano be mukolera bayina security cameras. Bayina cameras everywhere mu nnyumba zaabwe. Era ng'abakola bo batono nnyo abatalina cameras. Abo abataziina be bano nti nnina abaana ewaka abakulu abakuze. Be bano bannasoma nnyo ndimu oluzungu. Be bano abaavu ddala be batalina cameras. Naye nga ennamba esinga bayina cameras ewaabwe ziri mu shapes ez'enjawulo. Waliwo ennene ng'ojja ziraba mangu, waliwo obutonotono, waliwo obubeera mu bimuli, waliwo obupeenipeeni, waliwo obulinga eriiso n'ebintuntu ebirala. Era abamu ku mmwe nga mu biyigo byammwe ne gye munaabira cameras gye ziri. Naye abamu ku mmwe bwe twabasomesa ku cameras kirabika temwakikwata. Kati mbaddiramu omulundi ogusembayo baddiya. Katonda takuvangamu. Katonda takuvangamu n'otandika okwetawulatawula. Mugenda kufuna ebizibu. Abantu abo balina kamera mu mayumba gaabwe. Balaba buli kimu ekigenda mu maaso. Kati ono essaawa ye yabadde etuuse era n'akwatibwa mu kikolwa nga talina waagenda kwewozaako. Ebintu ebibuze bamukutte nabyo. Tajja bagamba nti bannange nedda. Tajja gamba nti ki kubanga cameras zibadde zimulaba everyday. Bali nga balinda lunaku lutuufu lwe bagenda kumwatulira nti n'obadde okola ki obadde otubba. Era kyafundikidde ng'akwatiddwa ssente aziina ate nga abadde asindikako n'ewaabwe. Bannange kino kibeere ekyokuyiga. Njagala mwegendereze nnyo. Njagala mukuume engalo zammwe. Ebirungi Yesu obyagala bikolerere. Bikolerere wagenda kukola. Ensonga lwaki wagenda okukola osobole okwetuusaako ebyo byonna omutima gwo gwe byayaanira, byonna by'oyagala, byonna by'owulira nti mu bulamu obyagala y'ensonga lwaki wagenda okukola. Yenze Shila Adita kammanye ekivudde mu katambi kano nga mweyambisa comment sections embagala nnyo.